ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748953 Okay, hatubaliriza mwenna abeekumira ku mukutu guno ogwa Unique Media. Tubabuuzaako nti mwasuze mutya bannange, mwasiibye mutya. Gwakedde okgenda okukola, atukusaba Mukama abeere nga ataakuteramu obwangu. Naawe yeetegeka okunnyuka. Naawe atukusaba ate otambule bulungi okubeera nga atoddamu bintu ebirala by'ogenda okuba nga otuusaako engalo. Samikege mannya gange. Leero ku kamera Jeremiah yatukuttemu. So ekifaananyi kiba kibi ye Jeremiah. Saundi waba mubi Jeremiah. Byonna temunvunaana. Leero yatukuttemu. Kansubire mutufuna loud and clear. Tubebaza mwenna ku mikutu gyonna egiri ku YouTube. Kuliko ebintu bingi, kuliko ebya politics, kuliko ebya fashion, kuliko abakola different kind of content. Naye osalawo n'ogamba ojja kubeera ku Unique Media obeere nga atowuliriza ebikugattako spirituale. Tubeera ate tukwebaliza ddala ne tugamba Mukama akutuweere omukisa. Ntumirako omukyala bamuyita Angel. Angel oli USA awo. Kutumiddeko, webale nnyo, webalire ddala. Ntumirako na buli omu ali ku mukutu, na buli omu waliwo omukyala oba mukyala bamuyita Megan. Megan ddala siritegeera, sirimanyi, nkulaba mu comments awo. Ye Mega. Ye Megan Mega. Okay. Nkutumiddeko nnyo. So mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga ate mutulaba. Kyenjala okujjawo wetwale program ezisembyeyo waliwo ebintu biringanga bisatu bye mwakoonako nga mutereeza Jeremiah program ze twakola. Nagwe nakwewana ekifaananyi munzikirize ntereezeeko kimu kuba kyensobola okutereeza, ebisigadde nja muleeta abyetereereze. Ono bamuyita oba ye Malin Rita. Wagambye, please sir, there are a few things which you mentioned and were wrong. Basically ogamba alina ebintu byayogera Jeremiah ebyali ebikyamu. Nogamba ekisooka, they never left Egypt with the Ark of the Covenant. It was built in later, as mentioned in Exodus chapter 25 verse 10. Oli mutuufu. Nekyo yali yakinnyonnyodde dda, ndowooza gye twakoma okubeera ntuugira slip of the tongue. Kituufu we baali basala the sea, tebaayina Ark of Covenant eno, tebaagiina kuba amateeka baagafunira siwe kiri baagafunira mu ddungu. So oli mutuufu, alina oba yakolamu ensobi naye nga nsubira ensobi yali teyagikola mbo slip of the tongue. Then ebirala byengenda omuleka ajja kujja byeddiremu. N'ogamba ekyokubiri wagambye Moses was not born with the Spirit of God as it was with Christ, though his birth parallels that of Christ with the children being killed. Ng'otegeeza ti Musa tebamuzaala na spirit gwe mwoyo, tebamuzaala na mwoyo gwa Katonda nga Jeremiah we yakyogera nti kumpi yazaalibwa n'embeera y'emu eya Katonda n'omwoyo gwa Katonda, ekyajja kujja akiddemu. Ekyokusatu n'ogamba in fact kweyo eyokubiri wagambye mbu maybe kye bafaanaganya nti bonna we baazaalibwa abaana battibwa, kye bafaanaganyaamu.
saalekerawo okugeraageranya Moses ku Katonda. Then ekyokusatu basically wagambye bibiri ng'ogamba nti ekyokukwata Moses n'amugeraageranya ne Katonda kissa levo ya Katonda. Naye ate weerabidde nti munnange ono omuntu gwe twali twogerako yali kyali wa Katonda, yali badde, yali ttaano we nga bajja ne banyumya, atudde wali atudde wano. So ndowooza kale ebyo ndowooza tubitereezezza. Kiri kyenso njagala okutereeza nti slip of the tongue yakolamu ensobi awo nga mukunnyonnyola oli mutuufu. Ebibiri ajja kujja abiddemu, Mukama waani aba atuwadde omukisa. Ku set ndiko n'omukyala, simaba nkuyite mukyala oba muwala oba simanyi byonna byenjagala. Ndiko n'omukyala ne tunatuuka mu myaka gya kikyali. Myaka kikyali kyanyigira ku myaka emeka? Muwala. Ndiko n'omuwala. Muwala ono neka nkuyite mukyala, muwala kirabika nga akulengezza ennyo. Omukyala ono yankontakitinga ndowooza wiiki nga 3 emabega, n'antegeeza alina obubaka bw'ayagala okuwa n'abuŋŋamba. Naye kye njagala okumwebaza nti abadde patient enough. Abamu babikoowa, olumu oba n'agamba nti Sami yeeraga, Sami tampa budde, nedda. Abaddewo omwana gwe tuli naye ku set ava Rakai, sikyo? Rakai. Saagala nkulimbe nti namuwadde transport, nedda. Ne yeeteekamu, twalina okukola ennaku nga 2 emabega ne wabawo ebibaawo ne mugamba bambi nandaga nti ekyamuleeta mu kibuga basically kyali kusisinkana Sami tukole obubaka kubaawulira Mukama abutadde ku mutima gwe. So nkwebaza ku lwekyo nnyabo. Sooka obuze ku balabi ba Unique Media then tulabe tutandikira. Abalabi ba Unique Media malamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya agange nze Rachel Nakasinga nga ndi Muganda, nzaalibwa Rakai, ndi mulokole. Ekkanisa yange bagiyita Buyamba Full Gospel Church eri Rakai. Ndi muweereza wa Katonda, nina ebirabo bingi naye nga leero kye njagala okukozesaako kyekyobusomesa. Olina ebirabo bingi, wabitegeera otya? Ebirabo bye nnina bikola biri active. Okay, kati ngenda kwesa Rachel. Yes sir. Rachel, etusookera ddala ki ekyakugjeeyo oba ki ekikuleese? Kuba bangi bafuna obubaka n'abeera nabo. Naye gwe basically ki ekyakugjeeyo okulabaga buno obubaka weetaaga obusharinga eri abantu? Kubanza wangambyeko akatono. Ki ekyakugjeeyo, ki ekyakusindikiriza, what is your mission? Nyakuwayo ensonga nga 2. Ensonga esooka kiri kitundu ku bulamu bwange kuyitibwa nzije ngambe abantu. Era luvannyuma lwa Katonda okundaga obudde bwange obw'okubyogera badde tebunnaba bulijjo nga nkyategekebwa. Naye oluvannyuma lw'okumala okutegekebwa Katonda yandaze nti ettaala ngikuumye naye nenjibikkako. Ate yali yantumirako dda nnabbi n'aŋŋamba abantu be bazikirira olw'okubanga nze. Kati eyo conviction eya Katonda okubeera nga ŋŋamba abantu beetaaga ggwe, kumpi buli lunaku nga ŋŋamba abantu beetaaga ggwe. So eyo ensonga emu nzijeeyo okubayamba kubanga eno media kangambe oba area of interest bye twagala okwogerako bikwatagana ne flow y'omukutu guno. Era kyembala eno okugamba nti lwaki Unique Media? Lwaki Unique Media? Kubanga obubaka bwe nnina bwetaaga omuntu ali serious mu bulokole. Kati ekyo kwe kiri ku eno media
nti abantu baagala okumanya Katonda baagala okumanya amazima kakati ekyokubiri mpulire kangamba obusungu oba ennaku oba okwatirwa omuntu ennaku bambi abantu balina ennyonta ey'okuyayana okumanya Katonda kumanya bannabbi b'obulimba kale bali confused nti omuntu tasobola nakwesomera Bible nga inabaako kyayigamu kati nze mpulira ennaku nga tebabimanyi nga ate nsobola okubaako kyemba kyalingira nabo nesolovinga eyo confusion kati gapu gyenjagala okuziba leero yeyo abantu okulekera okubeera confused ku kigambo obulokole makanisa basumba. Okay. Kati oyogedde ku kya gapu gy'oyagala okuziba. Kitegeeza mu gapu eyo tulina bye tutamanyi bw'oba oliawo by'omanyi. Biki ebyo by'omanyi bye tutamanyi bye baakulaga otugambe wonna wootandikira? Kakati bye mmanyi bye mutamanyi bye byama eby'obwakabaka bwa Katonda oba ebikwata ku njiri ey'obwakabaka bwa Katonda Yesu Kristo gye yaleeta. Yeriwa enjiri eno ey'obwakabaka bwa Katonda Bayibuli egamba obwakabaka bwa Katonda bwe butuukirivu essanyu n'eddembe omwoyo omutukuvu bwe bwakabaka bwa Katonda. Soko kiddemu? The kingdom of God is righteousness, peace and joy in the Holy Spirit. Abatamanyi Luganda be obwakabaka bwa Katonda bwe butuukirivu essanyu n'eddembe mu mwoyo omutukuvu. Tetubirina tubirina naye tetumanyi kubikozesa. Tulina kubikozesa tutya? Kakati okubikozesa kyetaaga okusooka okumanya Bayibuli kyetegeeza. Ensi y'omubiri kyetegeeza n'ensi ey'omwoyo kyetegeeza. Ebibeera mu mubiri bivaawa, eby'omwoyo bivaawa. Yesu bwe yajja yaleeta njiri ki? Era ggwe omulokole wayitibwa kukola ki? Ki ekigenda mu maaso mu nsi oba olina okuba nga okimanyi? Bwe olina okuba nga omanyi lwaki nnyambadde essaati ya yero? Lwaki katugambe baabajja essanduuko ey'endagaano? Lwaki baayokyanga akalo? Olina okuba nga omanyi eby'omubiri ate ng'eby'omubiri byennyini obimanyi n'emwoyo. Kati ekyo kyenjagala okubayambamu kimutamanyi. Kitutegeeze tukitegeere. Kakati okusooka kwa byonna nja kutandika lwaki ensi eno weeri. Eno gye tulimu. Eno gye tulimu. Okusinziira ku lubereberye emu okutandikira ku nnyolwa 26 essula esooka 26 Katonda ayogera nti tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe era n'abawa obuyinza. Kati byonna bwe bamala okufuga eby'omu nsi bw'amala obyogera byonna olwo n'alufuula olunaku olw'omukaaga. Kaakati tuli mu lunaku olw'omukaaga. Kati kansoke tontwala speed. Kakutwala mpola mpola kubanga nze ntegera yange ntono nkwata mpola. Nkakasa n'abali eyo nabo bayinza bakwata nga nze. Lwaka bwe tumala okukwata fe abakwata empola ate twerabira. Kati ntwala mpola. Ogambye mu ntandikwa Katonda yatonda omuntu mu kifaananyi kye era n'amuwa obuyinza. Then n'ogattako okyawo. Kati mbadde ngenda kunnyonnyola esatu nga esikutwala speed. Nti Bayibuli eno gye mulaba kitabo kino kiriko siiru mu Luganda gye tuyita envumbo. Nti ebiri mu Bayibuli muno tosobola kubitegeera okulekanga eyabiteekamu yakugambye ebitegeeza ki. Yesu Kristo bwe yajja yabuuliranga mu ngero era Bayibuli egamba nti ewatali ngero tewali na kimu kye yayogera. Kati lwaki yagamba abayigiriza nti abayigirizwa bwe mmwe kibaweereddwa okumanya ebyama by'obwakabaka
naye bali tekikola ki tekibaweereddwa nti kati Bayibuli eno buli wobanga ogimanyi mu ngero ensi y'omubiri yonna ngero nga bwe twagala okumanya eby'omundagaano enkadde bitegeeza ki oba nga bw'onaaloota ekirooto Katonda ng'akulaga otema ettooke kya mubiri akigamba mu ngero kati eno Bayibuli yonna buli ekirabibwako n'amaaso ag'omubiri kya mubiri era ngero era kiriko envumbo kati okutegeera amakulu gaakyo olina okubeera omuyigirizwa wa Kristo okusinziira ku byawandiikibwa bw'oba tomanyi makulu agalimu kitegeeza tonnafuuka muyigirizwa owa Kristo. Kitegeeza wemba Bayibuli sinnagitegeera bulungi ekiri munda okubikkulirwa okutuufu sinnafuuka muyigirizwa wa Kristo wadde ngamba nti ndi mulokole kubanga envumba eno lwaki kweri ngenda kwesa olulimi olw'obwakabaka bwa Katonda enjiri Kristo gye yaleeta Yesu yabuuliranga ng'ageza ebyensi ku by'eggulu yenjiri ey'obwakabaka bwa Katonda kati okukimanya mangu lwaki Yesu yateekako envumbo kati nga bw'onaagula ekyokunywa naye nga kize kiriko siiro oba akasaanikira ensonga ebateekesaako akasaanikira ensonga eyateekesaako envumbo ku Bayibuli kuba wengula amazzi kubako akasaanikira n'essiiro era wesanga nga guze mu dduuka nga kasiirwa kakabeera kasaanikira tekaliiko siganywa kitegeeza gali contaminated so siiru eno eyambako kigambo kya Katonda kusigala okukikuuma value yaakyo esigalemu kubanga kati olaba bannabbi b'obulimba bakozesa zino ennyiriri nga sizivunule Yesu tabagirako siiru kuba si bayigirizwa be bazikozesa nga bwe ziri ne bazoonoona abamu kye bayita sitaani asiikuula enfuufu n'abyonoona n'asitula omutindo kati kuba akafaananyi nga Yesu yali ataddemu amazima agaddala bandyonoonye kyenkana ki kati yayagala okuuma valiyu y'amazima gabeeremu bw'ofuuka omuyigirizwa we ng'amanya waliwo security ng'akuwa wotaba muyigirizwa we takuwa nti ettooke we liba bbisi mu kikuta tewali kawuka kajja ddikwatako naye bw'oliwaata limalawo ennaku meka nga terinnafa sikigendereranga engeri bw'oliwaata obuwuka nga butandika ate bw'olifumba olunaku lumu enkeera nga lifudde kati lwaki kiri bwe kityo kubanga Katonda ekigambo kye yakiteeka munda bwe kiba kungulu sitaani kyalwanyisa mu njiri ge mazima era bwe butuukirivu kubanga Katonda bw'ayagala era wenjagala okuteeka essira obutuukirivu kyeki ewali omutuukirivu sitaani wagenda naye w'obeera mu mubiri gw'obeera mukwano gwabwe tewali kye bakwagaza lyeryo ettooke ly'eggambye ekyokulya kiri munda kati wano kungulu obuka bw'oba mubiri tewina kye bwagaza kati jjayo ekyomunda bw'okijjayo nga buyimuka buli bw'okola so ng'ettooke lino we libeera nga tebannaliwaata obuwuka tebulina kyalina ekikuta kyakyo ekyakiragala ekikuta ekyo naye bamala oddipiiringa limalawo ebbanga ttono obuwuka oba buzenga kati ng'amazzi gano nga galimu eno ecupa tegasobola kuyiika kubanga gali munda kati jaase bw'ojaasa gagenda kuyiika nti bw'obeera n'ebisumuluzo by'obwakabaka bwa Katonda obeera ne key holder kati key holder okwo tebisobola kuvaako kugwa kati sitaani bw'aba ng'ayagala okuggyako ebisumuluzo asobola obbitwala bisobola okubulama ng'oba tolina key holder kati bino ebintu eby'omubiri bitegeeza eby'omwoyo kati biringa key holder tebibbika
nti bw'ogula kihoda n'ojambala mbulago ekisunzo ne kibeerako nti bitwetoolodde mu nsi yonna tebasobola kubba mazima bulokole kyekina butuukirivu kubanga biri ku kihoda by'ebyomubiri bino. Okay, kati mu ntandikwa oyogedde olina kye watandikiddeko ogambye wala tugamba obutuukirivu kyeki naye ate olina kye wasoose okwogera mu ntandikwa simanyi okijjukira wagambye nti Katonda yatonda omuntu n'amuwa amaanyi yamutwala mu kifaananyi kye n'amuwa n'amaanyi obuyinza okufuga naye ku lunaku olw'okumeka olw'omukaaga n'awummula kati mbadde nzija kati ng'oga tuli mu lunaku lwa mukaaga kati otakitegedde nenzija ne nkugamba nti Bayibuli eri mu ngero kyembadde kati tuveeyo tuddeyo eri ngomaze okutegeera nti kati ngenda kugirako envumbo kati nzigirako envumbo kategeeza ki? Olunaku olw'omukaaga lwe tulimu lwe lunaku Katonda lwakola omuntu mu kifaananyi kye. Olw'omukaaga n'awummula ku lw'omusanvu aliba amaze okutonda. Kati olunaku kyeki wandyagadde nkunnyonnyola olunaku kyeki bw'osoma wano Bayibuli mu lubereberye kati ngenda babulira ebyama bya Katonda. Olubereberye Katonda yatonda eggulu n'ensi. Ensi yali njereere nga yeetabudde n'ekizikiza kyali kungulu ku buziba. Omwoyo gwa Katonda ne gumaamira kungulu ku mazzi. Katonda n'ayogera nti wabeewo obutangaavu ne wabaawo obutangaavu. Katonda obutangaavu n'alaba obutangaavu nga bulungi. Katonda n'ayawula wakati mu butangaavu n'ekizikiza. Katonda obutangaavu n'abuyita emisana n'ekizikiza n'akiyita ekiro. Ne buba akawungeezi ne buba enkya olwo lwe lunaku olumu. Kati lwe tuyita olunaku mu nsi ey'omwoyo musooka kubeera nga muli mu kizikiza. Temumanyi bya Katonda oba musamira oba olina obusungu ekyo kizikiza. Kati Katonda agenda okulaba nga ekizikiza kibi nga bwe yatuma omwana we. Kati bw'aleeta ekigambo kye okugolola okujja mu bukyamu mu bw'olimu aba aleese ekitangaala. Kyenjogerako kifaananyizibwa n'ekiro. Ekiro kijja, ekiro bwe kimala okujja ekitangaala ne kijja. Ekitangaala bwe kijja ng'ozuukukamu. Ng'ekyo kiba ekiro olunaku lutya? Olunaku lukolebwa ekiro n'emisana. Nti kati bw'obanga obadde tosonyiwa n'ofuna amawulire nti sonyiwa obadde mu kiro nga weebase. Kati bw'oba ofuna obubaka nti sonyiwa ekitangaala nga kikola ki? Nga kijja ng'ozuukuka. Kati bw'ozuukuka olwo olunaku lutya? Lumu. Kati olunaku olwokubiri kati olulala katugambe tosoma Bayibuli. Ekyo nakyo kiro kyakubiri okoze otya? Obadde weebase. Katonda ng'akugamba tandika osome ki? Bayibuli. Ng'ozuukuka osoma Bayibuli ez'ennaku mmeka? 2. Kati bwe tutyo tubale ennaku mu nsi y'omwoyo. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutafaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze Musawo John Ssewannyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo
wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 bisatu 67 bisatu 62 oba noti 772 2999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Bible ino kubanga eri applicable simanyi ba mu Luganda kiki mu bulamu bwo si history kusomako kubanga kigambo kya Katonda kya kulya oyino kubanga Bible byeyogera obiteeka mu nkola obirya nofuna amaanyi n'olyombi ne gufuna obulamu amaaso ne galaba negeggula kati webanga teri applicable mu bulamu bwo kitegezo gina in parables. Kati nabbi w'obulimba wano kw'omutegeerera tasobola kumanya ebyama Katonda bye yakweka wano kubanga takkirizibwayo mbwakabaka tusobola kuyingira mu lubiri n'olaba nti wano batundawo ngoye wano batunda bino kati si mugoberezi oba muyigirizwa tayigirizibwa oba Yesu kaŋŋambe bwentyo kati akakodyo akasooka k'omanyira aba tamanyi ebyama ebiri mu nnyiriri zino Katonda yazikweka azikuume baleme okuzoonoona. Kati singa kuno kubikulirwako wenkuwadde bulijjo weekuli singa abakwonoona dda buli omu akukolamu kyayagala valiyo eyo neggwamu. Kati olwo lwe lunaku kati olunaku obulokozi lunaku kati olunaku okitegedde twali mu kizikiza Yesu najja obulokozi ki kakitegeeza omuntu yaliwo naye nga tali mu kifaananyi kya Katonda bw'obaawo naye nga toli mu kifaananyi kya Katonda ekyo kizikiza kati Katonda wagamba katukole mu kifaananyi lubeera olunaku kubanga aleese obutangaavu mu bulamu bwo kati tuli mu lunaku olw'omukaaga Katonda mwali mu kukolera omuntu mu kifaananyi kye tannaggwa singa yaggwa singa tetuli ku nsi. Okay. Abaana bakitegedde. So tuli mu lunaku olw'omukaaga. Katonda ali mu kukola muntu tannaggwa. Lwa nsonga omuntu ayinza okuba kati asoma Bible ateredde takyalimba obusungu bugenze naye akyayenda. Saakyamukola mu kifaananyi kitannaggwa n'okubeera ku nsi lwaki Katonda yatukola mu ggulu ate ne tumala ne tujja ku nsi nakyo kitabula abantu ye Katonda tannawummula mu kutonda ebitonde ebinaabeera mu ggulu lye yategeka kati mu kutonda kuno asembyayo na muntu kati ekigenda mu maaso ku nsi Katonda ali mu pulojekiti ya kutonda muntu mu kifaananyi kye biri byaggwa biri byaggwa kati lwaki omuntu ajja ku nsi lwaki teyamala mu ggulu kubanga obujulizi obw'ababiri bukakasibwa mu ggulu obeerayo ng'oli mutuukirivu ne bamalayika baliyo nga batuukirivu naye malayika omu n'abaleetera okujeema kati naawe nekibagobya mu ggulu ne wasigalayo abataagobereyo influence kati naawe jangu ku nsi okwagwa malayika oli ne bali naawe okakase nti bwakusendasenda tomugoberera kasita okorifayinga kubanga Katonda agenda kumala yeewummulira taliddamu kutonda kati ekiba lwaki ate bw'obifuna olwawo ku nsi kubanga Yesu agamba simwe mwanonda naye nze nabalonda mubale ebibala ate ebibala bibeerere kati byonna ne bw'obifuna olina okubeerako ku nsi ne bakakasa kino ekibala kibeerera kubanga eri gy'ogenda mirembe na mirembe kati kyekigenda mu maaso ono asaanidde okubeera eno so tuli mu test obuzibu kugiyita so lwe lutalo kati ye Katonda ali ku pulojekiti ye yakutonda bitonde bye eby'omu ggulu asimbyayo muntu kati gwe olina kakasa nti okola kyayagala n'otayingira mu mbala y'abali be yagobayo oba togirina ate ng'ebeerera olina bw'amala ogipima ng'ebeeredde nga tevaako tolina nsonga lwaki obeera ku nsi
product nti ebeera ewedde bebega Mwoyo Mutukuvu gwe musingo gw'obusika bwaffe ye stamp gye bakubako nti kino kifa kyetwogera kifaananyizibwa ne factory ekola ebintu katugambe ebizigo product wamala ogikola ng'efuluma nga bakubako ki stamp nti eyewedde kati naawe bw'omala UNBS nga bakubako stamp kino product etuukaganye n'omutindo egende era mu ggulu balagayo Mwoyo Mutukuvu kati kino kyenjogera kyengenda kubabulira enjiri y'Obwakabaka bwa Katonda enjiri entuufu bw'erina okuba yeefaanaanyiriza n'omukubi w'obufaananyi bwa passport oba n'omukozi wa ID omukozi wa ID okimanyi teyeetaaga bitundu bye ebyowansi yeetaaga mejale omutwe matu galabike ana bintu byatawanyanga kati lwaki amatunga tebagalaba kiri bwe kityo kubanga identity card yo mu nsi y'omwoyo gwe tebalina kibakwetaaza naye Kristo gwe mutwe gw'ekkanisa kati baagala kulaba Kristo ali mu ggwe yekka kyekikola identity card yo omutwe gwokka Kristo ali mu ggwe kati enjiri eno ey'Obwakabaka bwa Katonda lwaki Yesu yajja ng'agibuulira akwata eby'omu ggulu n'abikwanaganya n'ebyensi ekyo kyaliwo kubanga obufuzi obupya bwali buzze babadde batambulira mu mubiri kati alese kutambulira mu mwoyo kati omuntu ono bambi ow'omubiri tajja kumanya nti eyatuwa amateeka ag'omubiri y'omu azze n'aleeta amateeka ag'omwoyo kati Yesu kye yakola okubakakasa nti bannange nze yabawa ebyo era yenze abawa bino kati ng'akwata kino eky'omubiri kyennyini ky'olina n'akivuunula mu mwoyo kyennyini nti omanye his boundaries nti oli mu territory ye kubanga buno Bwakabaka nti bw'okumanya nti oli mu matwale g'Obwakabaka bwa Katonda ogenda Katonda ekitangaala lo yakye gamba light travels in straight line tekyewetaaweta ensonga lwaki bw'oba owulira njogera seewetaaweta buli kimu kiri mu layini kati singa nkunnyonnyola essimu eno gy'okwata nga mu Bayibuli mweri kitegeeza nti eyakola kino ye yakola kino oli mu territory ye kati okole ki musinze kubanga kabakawo kati abantu ennaku zino tebaagala nnyo kukkiriza bulokole lwaki kubanga tebalaba nsonga lwaki balina okukkiriza era abantu tebali banoonya obukakafu oba Katonda gyali oba taliyo kati obukakafu obwo omuntu omuyamba otya obulina bwo obukakafu obwo yenseeno ey'omwoyo kati nga bwe nkunnyonnyola akola ID lwaki azikola nenkunnyonnyola ne wekyawandiikibwa mu Bayibuli Kristo gwe mutwe era baagala tubeere mu kifaananyi kyani kya Katonda kati kwaba ababiri Katonda ye yakoppa akola ID oba akola ID ye yakoppa Katonda akola ID kati kitegeeza ali mu Bwakabaka bwe kati n'olwekyo afukamire amusinze nga Katonda we kati ngenda kukyongerako ekitiibwa ekirala ekitiibwa kya Katonda kitegeeza ebintu Katonda ali omu Katonda bw'aba omu Yokaana era essula emu agamba ku lubereberye waliwo kigambo n'aba wali Katonda neyo ffenna tugimanyi nti awatali kigambo tewali na kimu ekyakolebwa wali olusomyeko olwo nsomerawo Yokaana essula esooka tandikire ku niyo osooka ku lubereberye waaliwo kigambo n'aba wali Katonda kigambo n'aba Katonda oyo yaliwo ku lubereberye awali Katonda ebintu byonna byakolebwa ku bwoyo era awataali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa kati buli kintu ekiri ku nsi kiva mu kigambo muno mu Bayibuli mmwe kiva buli ekiri ku nsi oba eno jaketi oba eno eyiyo oba enviirizo oba ki oba buno obulayini obuli kuno bwonna buva mu kigambo era zino ennyiri zonna z'olaba
zitegeeza bino kubanga lwaki Katonda nagambye principle ya light kitangaala atambulira mu line emu kati okutambulira mu line emu kwe tuyita obutuukirivu obutuukirivu obutakiwavu wannyo kutuukirira nti ekiri wano kituukiridde n'ekiri wano kituukiridde n'ekiri wano byonna biri mu line etya byonna biri mu line emu kati bw'osanga ebyo nga biriwo bityo ng'omanyawo Katonda yafugawo era guba gukusinga obutamusinzanga Katonda kati okugirako envumba eyo omanye bino ebintu byonna bitegeeza ki kitwala mwoyo mutukuvu kubanga Yesu yagamba ye agenda naye agenda tuweereza omwoyo mutukuvu anaatubuulira amazima gonna kitegeeza ye Yesu bwe yajja teyamalayo mazima kati amazima gonna gajja na mwoyo mutukuvu kati oyo lwaki mbulokole mulimu amata tosonyiwa gaba okwagala gumiikiriza okwagala kugumiikiriza kuyina ekisaate kukola bitasaana ebyo byonna bikola ki ebyo byonna biteekateeka yeekaalu omwoyo mutukuvu waatuula wanaatuula kati bw'omala okubifuna nga gy'atuula akwongerayo ku levo gye tuyita oba ngambe ey'amayinja oba ey'emmere enkalubu kati emmere enkalubu eri sitepu ebeera esooka nga bw'olaba nti mukamwa musookamu amannyo milkiteeth ne mumala ne mujjamu gano agaddala owulira nga byenjogera biri mu layini kati n'ekigambo kya Katonda bwe kiri waliwo ebisookebwako endagaano enkadde y'omubiri nga bwe banaakuzaala n'olya emmere kati okulya emmere kaŋŋamba ago mata kati obutuukirivu emmere enkalubu kwe kujja n'enkugamba mu nsi ey'omwoyo okulya emmere kyekino bwekiti ne bwekiti era nga bw'obadde ogirya mu mubiri bw'ogenda okugirya mu mwoyo kati kanjogere ku ndagaano enkadde n'endagaano empya endagaano enkadde eno eri mu mubiri endagaano empya eri mu mwoyo kyasanyusa Katonda nga ye okusoosa amateeka mu mubiri agazzeeko mu mwoyo Bayibuli egamba eby'omubiri kyali kisiikirize bino byonna ebyasooka ekyabi ne bigenda okujja kati bwe kiba kisiikirize gwe ng'oli awo wano kisiikirize kyo kitegeeza ekyaddala tekinnajja owaddala tonnajja si bwe kiri oba kitegedde kati ekyo tekitegeeza nti olw'okuba owaddala tonnajja nti toliiyo oba tojje ekyokubeera n'ebintu mu mubiri oba n'amateeka endagaano enkadde tekitegeeza nti ensi ey'omwoyo teriiyo olw'okuba tonnagiraba kati okukitegeera obulungi kifaananyizibwa n'omuzimbi agenda okuzimba ennyumba naye ng'alina pulaani kati ye Katonda yayagala kuzimba ennyumba ey'omwoyo naye nga tonnaba kuzimba nnyumba osooka n'okuba pulaani ennyumba eri kwegenda okutambulira kubanga togenda kutuuka ng'oteekawo matafaali nga bw'osanze osima omusingi nga bw'oba ne pulaani gy'ogoberera kati endagaano enkadde oba abaana ba Isirayiri baayitibwa okukola embaga Katonda gye yali abayise okukola mu ddungu kati embaga eno bwe bulokole bwonna mu mubiri nga Katonda ye akola pulaani naye nga si yeeya ddala kati bw'anaatandika okuzimba eky'omwoyo atunula ku pulaani bw'azimba kati kyebayita obulokole okuzaalibwa omulundi ogwokubiri Yesu n'amugamba nti okuleka ng'omuntu azaaliddwa n'amazzi ate n'omwoyo tasobola kulaba bwakabaka bwa Katonda lwaki kubanga obwakabaka bwa Katonda bwefaanaanyirizibwa n'ebiri ku nsi kati bw'oba tozaaliddwa mu mazzi nga tolinaako byansi bino tewali ngeri gy'ogenda butegeera lwaki kubanga ekyomwoyo kye bagenda okugamba bagenda kizimbira kuno ku pulaani emmere tosobola kugirya nga togigaayiza
kati buli muntu alina amannya agagaayo emmere n'eryoka egenda kati pulaani eno oba eby'omubiri ge mannyo g'okozesa okutegeera ekintu kino n'okimenyaamenya kati nga bwegambye byonna bitegeeza kimu bw'osomako mu lulimi lw'akatabo kano nomanya kyekitegeeza n'oddako kati gy'okoma ogenda ng'okimenyaamenya ng'okozesa eby'oku nsi gy'okoma okutegeera kati sooka otumenyeremenyeremu kati nsooka embamenyeremenyere ng'okozesa eby'oku nsi kati ekyokulabirako ekisooka kyengenda okukozesa kyekya jjajjaffe Ibulayimu lwaki yaweebwa obutuukirivu kubanga abantu kibatawaanya nti Katonda ye mu nsi y'omwoyo yali yakkiriza nti ajja kuwaayo omwana we omu atufiirire tuwone ebibi naye omwana we yali tannasaddaakibwa tannaweebwayo Kristo kati ekyo Katonda yakirina naye nga tannakikuba mu pulaani jjukira buli kyagenda okukola eno mwoyo kirina okusooka ku pulaani nti wajja aleme kukyama pulaani zino zenjogerako ensi y'omubiri yeera ni zino eziri mu kitabo nti ekitabo ekyo kyogenda okuwandikamu eby'omwoyo kyebagamba work out your own salvation with fear and trembling ogenda kuyisiza mu layini oleme kukyama kaakati Katonda n'alonda Ibulayimu akole pulaani eyo mu mubiri kati Ibulayimu naye kwe kubeera n'omwana we omu yekka kubanga ne Katonda yalina Yesu yekka kati bw'agenda omumuwaayo amugamba tasala kubanga ne Katonda yali tannakola ki tannasala Yesu yali tannaweebwayo tannattibwa naye nga Katonda yali yakkiriza nti asobola okumuwaayo n'atufiirira kati lwaki Ibulayimu yazannya paati ng'alina omwana omu ate teyamusala Katonda n'amubalira nti butuukirivu kiva ku ki nti kye yakola kyatuukirira ne Katonda kye yalina sayidi eno ey'omubiri yenkanankana n'eno kati ey'eno bwe yenkanankana n'eyo tugamba etuukiridde bwe butuukirivu kati obulokole bwajjira ki obulokole nga bwe twagambye nti pulaani zaggwa okuba mu mubiri kati kye bayita okuzaalibwa omulundi ogwokubiri igwe gwe bayise okuzimba ennyumba okuyise ya mwoyo kati ogenda kukwata eno yennyini ey'omubiri gy'oba owandiikirako ku layini ozimbemu ey'omwoyo tebiriimu kugamba olinga ebyo by'owulidde oba ebyogeddwamu episodi eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.